Poliisi y'ebidduka eyingidde olunaku olw'okubiri ng'ekola ebikwekweto byayo ku bavuzi ba bodaboda abatalina bisaanyizo okuli pamiti ebakkiriza kuvuga bodaboda, enkofiira ebikka ku mutwe oba giyite helmet, yinsuwa, lifrector jacket n'ebirala. Era bwe tukoledde eggulire lino nga bodaboda ezisoba mu 1722 ze zaakakwatibwa. Jo twakutte bodaboda 1722 nga zino twazikwatidde mu Kampala n'emirirwano naye nga operation zigenda mu maaso mu nsi yonna. Bano bakedde kweyiwa ku nguudo ez'enjawulo mu kibuga Kampala okufuuza abavuzi ba bodaboda abatalina bisaanyizo era nnyingi zikwatiddwa. Abamu ku bavuzi ba bodaboda bagamba nti obudde babaweereddwa okufuna ebisaanyizo bino bwabadde butono ddala. Nansi wabayetereddewo omulimu ate nga gavumenti terina ssente zesasula abasirikale. Kati batugambye kintu kimu babalina osasula abasirikale, kino bintu byakwekwasa bwekwasa. Gavumenti terina ssente eremye kulangirira kati enoonya ssente mu bantu ba wansi. Bangi ku babodaboda balabiddwako nga beegayirira abasirikale okubasonyiwa ate abalala baweereddwa lisiiti okusasula ebyetagisa. Bosco Kasule, omwogezi w'ekitongole ki Safe Border, agamba nti poliisi okukwata abavuzi ba bodaboda abatalina bisaanyizo tekiyinza kumalawo obubenje bwa bodaboda ku nguudo, ng'ekyetagisa okusomesa abavuzi ba bodaboda ku nkozesa y'enguudo. Naalisabye nti before nga tebannakola bikwekweto basooke bateekewo sensitization campaigns nga basomesa about road safety, basomesa specifically aba bodaboda. Okitegeera ekyo kyo kibeere kyatteeka okubasomesa kye balina okukola ki okukola ku luguudo, then after ebikwekweto biryoke bitandika okukola ki okujja. Eno bandikozesezza bumalirivu nabakusomesa ba bodaboda n'abammotoka bonna engeri gye bayingiramu mu kkubo, engeri gye bakolamu buli kimu, so si bakwata tukutte ba bodaboda bokka. Gavumenti eveeyo esomesa busomesa ba bodaboda bano basobola kutera kukosa emakubo ddala okulowooza nti no enforcement egenda kuma bano bana ba enforcement tubalabanga babakwata naye nga abawaayo ssente bebata kati abo batusomesezzamu. Omuduumizi wa poliisi y'ebidduka mu Kampala n'emiriraano Nsereko Kawuma ategeeza nti pikipiki ezisoba mu 1700 ze zaakwatiddwa olunaku lw'eggulo mu Kampala n'emiriraano, era ategeeza nti ebikwekweto bino bikyagenda mu maaso okutuusa nga babodaboda beetereezezza. Jo twakutte bodaboda 1722 nga zino twazikwatidde mu Kampala n'emirirwano naye nga operation zigenda mu maaso mu nsi yonna. Nze njogerera Kampala kubanga ye area gyentwala. Nsereko alabudde abasirikale baabwe obutakogana bantu ba bulijjo okukwata ba bodaboda, kyagamba nti abakikola bakikola mu bukyamu era kiweebula ekifaananyi kya poliisi. Okusinza kwa lipoota ya poliisi y'ebidduka eyafulumizibwa mu mwezi gw'okutaano omwaka guno eraga nti obubenje 437 bwe bwagwawo wakati w'ennaku z'omwezi 1 ne 7 omwezi ogw'okutaano, era bungi ku buno buva ku nkozesa mbi ey'oluguudo. Time crashes happen on the roads. If there are 5 accidents on the road, 4 of them involve motorcycles. Richard Mwanje ne Poba Kabulindi, BBS Terefayina, Gambuuze.